mukulu tamale mirundi olunaku olwajjo Ssaabasajja yawezezza emyaka 27 ng'atudde ku Namulondo n'ajjukiza ensonga ya federo naye ate wano nga tugamba nti no federo tesobola kubeerawo wano ekyadda okujjako ng'omwogera kirala twagala otubuulire ekyo tekirina kyekiraga lwaki you see bonna abantu kye batamanyi waliwo n'abankubidde esimu nga bambooza ne mbagamba nti Museveni yabalema bonna baasumagira why ti president anaaliwo mu buyinza muzibu nnyo kubanga president anaaliwo mu buyinza ye yajja amanyi nti ajja bbulwako kubanga tulina bwe tuyita politician oyo politician munnabyabufuzi abaddindirizi nti wano mpuliddewo amasannyalaze wano mpuliddewo ki omukulembeze anoola mu buyinza revolutionary ne statesman baba akuba mu buyinza bye bakola byonna tebiba bya leero biba bya mu maaso politician ng'owa mu America ayina emyaka 8 waba afunye ttaamu zebbiri ebirala alibirekera abalala ono alinga makanika tabba byuma mu mmotoka ye abba mu yamulala kyova olaba nti president yabayise weekend eno abaana badda mu ssomero sente bazikuwakulanta sente z'amasomero bazirya kasanalabye kasajja kola bukedde kakulu byanga kazze ku TV katulaga ono bukedde owa mande ali mu bino abeera mu bino twafuna abasomesa abakugu oli akimanyi bamututte talinnya eyazikwatako bamututte talinnya yeekukumye lwaba Museveni talina mawulire googera kakati ne mbagamba nti omukulembeze anwala mu buyinza nga Museveni asaawa ekisambu n'atema amavunike n'agakuukula n'agasimba n'akoola n'akungula very long time kyova baga nti byayogera byaddamu is in the same garden doing the same thing and omuddo gwongera negukola ki negumera n'aguddamu buto ti all of these institutions okusomera abaana bwerere kukola ki abireeta akati ne babibbiramu n'abatereka omukulembeze anoola mu buyinza talina nsonga gyaleka mabega amanye ejjagisangawo pulezidenti wa America pulezidenti wa Kenya ayina emyaka 5 yayina kyagamba nti bannanga abalijjawo balikisangawo ne bakola nti Gaddafi yajja mu 69 n'abeerawo pulezidenti ba America bonna ne bamulekawo amukubyani Obama kati n'oyo wa North Korea naye ajja kujja abavume bwazanyisa Trump walibeerawo pulezidenti wa America ali mu sekula naye bo bamanyi nti bakola ki agenda kirekera abalala there will be a solution why do you believe nti wajja okubimalawo kakati y'omukulembeze ono analola mu buyinza talina kyaleka mabega okujjako kyaleseema atakuwa bintu nebiggwayo omukulembeze analowa mu buyinza tagaba bintu nabyemalako bwejoga nti gavumenti eno terina sente esasula beruweero naye singa yabasasula ogwasooka omuganda akuga nti akasusa omumiro oyinza okwagala omusajja gwobanja afe kakati ababanja Museveni bayinza okwagala afe ani alibasasula obalaba nti abaana baffe abakulu bo bwe baba nga tebakoze buli balina emirimu gyabwe ngaabaffe bayinza okompaninga batekitaabo bebe tabeeramu mu batakitaabo yaba ayagala akule naye gano ngogabagagala gagaba n'ebintu ekitegeeza omukulembeze ali mu buyinza nga anaabulwamu ekisooka taleka nsobi mabega kuba jjajisanga singa Museveni yakeera ku makya n'agamba nti mbawadde federo etaliyo yalirwanye nayo ekitegeeza tasobola kanagwera tukiyita political experience yobo teyakkiriza tikambawe byemwagala njabba kuba era n'abakuba beni kiwanukayaga nti ntayi sibiyingira mukuba sijja bakuba naye beni kiwanuka n'obete bonna abangereza babawaddiirwemu kiwanuka n'aganze sisobola omuganda ng'akikola n'abaguttula ye yategeera kubanga tebayinza kugamba nti amasaza gano agaabula gasigadde mu Buganda naye gajja kukubwako akalulu oluvannyuma lw'emyaka 2 okuva ku independence ne mugamba nti bagabawadde kati yo bote yabagamba kigambo kimu nti ate ani aliteekawo referendum
nga nze ndi muyinza kuba Mikaire Kintu yali mugezi okusinga bonna ate nga tiyasoma Mikaire Kintu bwe bwaletanga ekintu ne mukiyisa mangu ng'akyekengera lwaki luli babadde bakiganye kati bakikkiriza omanyi nti nebyo ebyava e Lancaster Kintu yali aganye okusayininga naga nti iye Obote kubanga Obote yasooka kufa Nabbeni ng'abiwakanya abazungu abadde batuwakanya ate bakyakumakya batere bakkiriza Mutesa yamukubira esimu mu luumu ye Maidia Kiwanuka Maidia Kintu jangu osayininga endagaano tugende Kintu namuga nti peni yange esayininga nagireseeyo Kampala Kintu detected nti bya bubbi tebirimu makulu n'awandiikira Kintu yali tamanyi Lungereza naye ng'aluwulira n'awandiikira Obote ebbaluwa nti otukakasa otya nti mu myaka ebiri tebuli ate tuli kukuba kalulu nti ate nga nze ndi mubuyinza nkaaga mu ebiri bwe yatuuka Kiwanuka yabuuza Mikaire Kintu yabuuza Obote, do you remember this cheat giwampere Mr. Kintu, a cheat under the constitution which prevails over the years, a cheat olwabuta agumye naye nga Mikaire Kintu yali akapapula akateresi keyamuweerera Lancaster nga bwemukola bwe muti muweereza bwe Mikaire Kintu yali akalina Obote namuga nti echeat olwo babagambye omuntu yenna ataasangibwa munyolo kukwefuga tajja kuba atasangibwa bunyolo Abaganda bwe baliyo ye bakabonawo badde amayumba gaabwe tebabakkiriza kukuba kalulu ate mukuba kimwinayo kati amasaza ne galagalwa gagenda kuba ate tuwe wava fola kakati nkugamba ti omukulembeze anala mu buyinza bano kye bayita federal tebakimanyi either boogera kira kuba jjo nabagambye timulimu ebigambo byetwogera nga ensi tebitegeera nga mubimanyi mwekka tugita silanga silanga lwe lulimi olwogerebwa mu kitundu tetugeze singa omusajja wa poliisi ajja okwaza ewuwo naga nti mwenna mutuulaawo noga nti ono omuyita oti nti oyo mukyala wange nga wa myaka ena bakusiba development naye bakimanyi nti omuganda muzzukulu we aba mukyala we mulamu we aba mukyala we asobola okiyita mu Luganda oyo mukyala wange oyinza okugusanga mwennyinaze ng'ayita mukazi wange mukyala we ku mukyala gyantugende kakati balesbianis omuzungu ayinza okuluza nti bano balesbianis naye nga ate mu buwanga bwaffe bwekirina okubeera tukiyita silanga esilanga means oluyayi lumwogera ng'abalala tebalumanyi kati okugjako nga federo bano gye boogerako silanga nga luyaye lwabwe naye kye bayita federo kintu kirala nnyo in fact kye bayita kyerowooza nti Buganda kyesobola okufuna Museveni yali akibawadde anti yazzawo gavumenti ya Buganda oba tejja kuba mukaaga ne bagigaana gavumenti yo mukimutamanyi mu constitution mulimu gavumenti mulimu gavumenti ya Buganda Obote gye yakuba mu nkaaga it was a regional state tewaaliwo federal mu Uganda towulyangako nti the Federal Republic of Uganda ate Uganda mugiwulira kyenabagaye nti mulina oluyaye lwammwe kakati bwe mukeera kumakya ne mugamba nti the Republic of Uganda kitegeeza temuli kabaka republic temuba kabaka temubeera kabaka kyova olaba nti abalangira b'Ebungereza bebabawasa owa wano tebamuyita muli mu republic temuli kabaka kakati bana baffe abo ba traditional leaders kubanga bali abazungu nze nenya bano bamayiga naye ate mayiga akoze nnyo ye kasa yategeera nti federo teriyo n'akola ssente era tebali akoledde kabaka nga mayiga ayina ku bizibe kati mugagga najingajingako wano nalesa ebyapa mu nyuma akoledde kabaka mayiga as far as commercial interests are concerned akoledde kabaka because Museveni naye yali alowooza nti abataka be bangu Museveni agenda okukitegeera abataka si bangu abataka bo conservatives si bali ba ssente ye yali atambula n'abataka kakati abataka okyabawulira emmengo baleeta abavubuka abato abali ba ssente abalaba ssente nti kino ekintu tekiriiyo kanti we get money ekyo mayiga akikoledde kabaka is the first kabaka to have ebizimbe mu Kampala mwebwe babiinamu ate kakati gundi gwa Masiro baali bakakoze Masiro nako katiro kali awo banoonya sente kakati zekugamba nti abazungu
bwe batunuulira wano ng'ensi bamaze ogigula abazungu bwe bajja wano batunuulira Buganda nomanya nti enkoko bweba ebi omusota gumanya nti nyinza oddimira neŋŋenda nalyo naye n'enkoko nayo bwenajja netegeera nti gabula tejja kubiikawo kakati omusota gyegukola gunuunamu juba enkoko nejja nerooza nti batunulya structure ya Buganda ey'obwakabaka ne bagitegeera bw'okijjawo bakutta mu West Africa bamuyita jjajja Bapopo eyalina pamwe baleeta mmeeri nebaga tukube ensi oba oyingira emmere tukutwala ezanzibar baleeta mmeeri nebakuba obwakabaka bwezanzibar kabaka ne bamutwala yes kakati wano batunulya ne bagaa nedda bano tulwana nabo bano ekintu kyabwe bakyagala naye ejji linuune bunuunyi olijjemu obusomi era nkugamba nti endagaano y'olwenda yaleka esanyizaawo obwakabaka muga nti in 1900 the British government took over kale kana katabo kalaba understanding mafia politics nti obulimba obeera mu bintu nali nkawandikidde ba NRM naye ngenda okulaba ngaate bempandikako ba mafia 2012 nga kadda yes myaka 8 nakakafulumya emirundi ng'etaano bakagula ne bakamalawo bw'osoma kano ke nawandiika the invisible heart 12 ebiri mu Kampala mu ebiri yes olwayo mbadde nsoma ku makya invisible force byebiriwo kati nti batwala Kadaaka basesi okwalo nali baavayo nanno bavudde why they want an independent people nti NRM tugitegedde kyekibiira ekiri mu buyinza fenna kyetukwatako kitufuga tetujja kukiriza bamafia kikwatako kukifuga mukyemutategeera nti musobola okuba omwavu agoba mukazi w'efamire neetavaayo naye bwe kibanga amaka gammwe nga ono ye musika abantu bakuga nti leka naawe muganda waffe omukyalo oyo yafuuka muganda waffe omanye omukazi atuuka ewaka n'abeera nga memba wa famire n'amanya n'agatuuma kakati amaka ago agalimu omukazi abudaabuda aba famire si mwangu kugoba amuyitawa kakati abantu ba Uganda bakitegedde nti bino byonna bano bibalimu ba Bobi Wine baani NRM will remain power era yejja okufuga kati kyetuba tukola tetukize NRM ekigikwatako kyonna n'aba opposition tugibeeramu kubanga yejja okufuga kati at the moment nti kakati gwe tokiraba bayibuli ekugamba nti bwe baali nga bakola omunaala bagende balabe Katonda yabakolaki nga bakola omunaala baali bakola omunaala bazimbe bagende balabe Katonda mu ggulu yabakolaki anti yabatta yaboogeza ennimi ng'amutuma omuyika atamukuba mutwe kakati abadde beegasse okuwamba Museveni olutalo luli wakati wa people power na kati ye Museveni yeetulidde bwati abasibe baali bagenda okuzimba omunaala ababadde beegasse okukuba Museveni kakati sibe bomunaala si gwegwe bebeeri obusungu obuli wakati owa people power n'owa DP bagambye mbu bannange mawe avuma mawe otavuma Museveni bulijjo ebyo ebivumo byanja ani yaleeta mbu ekyenyenje kisooka kududa ku mutwe mawe yagamba mukwezi nti mukwezi njagala ombuulire mukwano makes soap mulwana makes jirikani sente zoyina gwokolaki obuvumi bwa mawe bwava dda muvumi bwava dda mawe omuvumi kuva dda era bamuleeta muvumi naye nga kolwavumaani yes era people power yajja mawe yagamba tulese 2,000 ekabala ngonda people power ng'alowooza mawe yasookanga okuyita enkuŋŋaana kati ye mawe kyataategeera nti mawe bamafiya bamukozesaako mu kalulu kalimu eyeesimba nga Besigye batidde nti Besigye ayinza okukayiwa n'avaamu ne beevuganya bokka kakati bwe kyebakola ne bayiya nobuno obubiina Bobi Wine ke yaguze kaabwe kayenaremu Bobi Wine yaliguze etya akabiina kenaremu mafiya yamuyambye mafia yayambye Bobi Wine ne bwe kabaka ekabagobeza
yakajjeyo ati niba kabanga kabakobeze balwakojo osuubira nti wayinza okubeerawo okulonda okw'amazima ekyo mwekirimuabasajja abo naye kankubuuze ye Museveni akkirize awusigala aleeta olugambo wakamugobye omanyi kye bakoze abo abasajja baligenzera mu kkomera kyoba olaba nti mu kkooti babatidde batwalayo babagambye bugambi lizayininga ku mumwa gw'emundu kati ate tobyogera kubanga abasajja bato bandi lizayininga badidde nze nkubuulira federal ekyaliwo tunagyogerako nze nkubuulira nenkugamba nti abasajja bano bwe baba bakuba mu 7 bo babala nti kakati ekiteeso ky'emyaka 75 kyo kijja kuyita mu palamenti naye tukifuule constitution ya 67 oba tegyeyisaamu ku mpaka nga n'erikopota ziri waggulu noono ne bakimukola nti beekuba mu palamenti n'oleeta amagye kifaanane kiriwa kiri ekya 67 ekitegeeza akola bino musajja mugezi nnyo nti mu 67 constitution gy'ogamba gy'oyimbira gwe gye wajjawo yajja ddi eya 66 constitution ya 66 bagiyita pigeon hole abaka ba palamenti bagirabira mu gundi zaabwe kati ono apulaninga akuba mu 7 agamba nti mumufaananyi obote era neno ne mu palamenti era balwaniddemu gwokoze eki toleese magye ne galinnya mu palamenti gatwala abantu obote teyaleeta amagye mu palamenti gakwata baminisita mu kabinenti tomanyi nti kakati abaleebyo mugezi nti naawe wakikola ofaananyi obote oyo musajja mugezi nnyo akuba mu 7 enkuba eyo ate nze ku basajja bemanyi wano abagezi abasayansi oyo kuliko tumukunde kuba nabaga nti tumukunde nabeera naye mu 2 nga anoonya gundi bwa pulezidenti n'agamba Kayanja mu meeting nga mwendi nti Kayanja ezo mukama wagambye ogenda okutta abantu nti Wembule akoleddeko etteeka erikuprotecti nga mu future tokwata ku mundu zange genda kuwezizo bajja kusiba era omusajja we Philippines bwe yataddewo Wembule yamaze kgenda mu palamenti neyisa etteeka nti atta omuyaga tavunaanibwa infact Philippines botta omuyaga ogenda ku ofisi eya RDC ne bakuwaayo sente eziziika n'ezokutta ekyabwe kiri mu kkooti omulaba we Tumukunde nembaga nti omwaka Tumukunde gwamazemu nga minisita wa security nga ate yajja n'ekigendererwa ki omukozi bwe mumukwata nga badde abawa obutuwa yakabawa bimeka kubanga kitegeeza nti walizotingidde ku butwa eddagala eribawunza yabikola kati by the time Tumukunde came out abadde minisita wa security nga yakulya byonna ate yajja n'ekigendererwa ki embwa bweba erina olugendo lunene lwegendako egenda efuka ewali confusing wonna efukawo ejja egoba musulo gwayo that's a dog kakati Tumukunde bw'aba yalimbwa nga azze mu security ayagala bwa president yaleka afuse mu bifo bimeka bw'omutegeerera kati nti omusajja gw'obadde oyita mukoddomi afunyisiza mukazi w'olubuto n'abaana abaasooka batwala ku DNA kuba yatandika ddi this is a puzzle when did Tumukunde start plotting against this government when it was nakuba Kayihura n'amuteekawo n'akubani ng'ensi eraba era nze nalemera Kayihura kubazi bana basajja mugezi bonna mbamanyi utafiire musajja mugezi nnyo mucoga naye Kayihura okuba lwe yavaawo nga tewakyali bwegugwa mu Kampala kuliwa bagamba nti yabuplotting nabo no ate bambiye bali abasajja bagezi Kayihura namwandikako n'akatabo yalwanira Museveni n'asigala bwomu era Kayihura bwe nagenda ewuwe nze ndi musajja muzibu nnyo Kayihura nagenda ewuwe wakisa 10 nga kitatta yantutteyo Kayihura teyannamusa apana yalinnya emmotoka ye ya pulimo n'afuluma why nga bannakalema bagambye Kayihura nti nze nkettera Museveni Kayihura era Kayihura yaŋŋamba nti gwe you are doing what nemugaa nti mu mateeka kitegeeza kwega byenjogera gwe bibakugaba byembulya Museveni bituufu nga bannakalema boza many people at that time balowooza nti amwaneje nedda nze ngoba mazima Tumukunde oyo yansangako ku NBS naŋŋamba gwe Kayihura how are you abuse me bwe yadduka mu gavumenti nti ayagala bwa meya yasooka kuyita nze
lwaki ate anti nze mbaleka kakati ate bakuyisiga naye Kayigula bwe bamugoba ku gundi nagenda ewuwe okumukonsolinga namulaba akankana bwati Kasagamu kali muzeeyi tuyititumi nemugaa ndi si muzeeyi kati nemugaa Kayigula kankubuuli bagenda okugula security cameras nanyini buyinza azaagala tojja zigula olunamala okukuba nga bakuta kasaba namala ozigula nanyini buyinza yayagala security cameras era agenda zitwala era yazitwala nemugaa Kayigula cameras ezikubiriza tokugumuka kakali muzeeyi tuyititumi has already done it naye ate Museveni kyayina tikakati osanga biripooti bingi bye bamutwalira tayinza kulekawo omusajja tayinza kugamba nti nsanze mukazi wo ew'omusawo muganda era ne bamuwa eddagala gyali kuwe noga nja kulyayo emmere kakati ye Museveni patience ye gyayina nti one fenna tulivinze ronga Katonda n'amuyamba n'alaba the real people fe abaatukubanga nti recently oba ku weekend eno bagenzeeyo ti mirundi avuma abaana mirundi akozigi nabaga mwabazze wano muli babaka bapalament ne baminisita mirundi omu mwena abasinga defend the government ne bavayo ng'engalabi bakoteza zisejembeeza naye muli komadi okumpaalira muli kumweni kubanga be bagenze nabo ate be bajja ne bakubulira nti negundi be babadde bakwogerako naye ndiukamba kubanga tebakwatayo nze bwenagireko olutalo tetuddingana kakati yaŋŋamba nti ayagala obutabo bwagende writing nabakobedde obutabo nga buno obw'amaanyi mbutwale ku sekretariye abali ku sekretariye nakubedde esimu yanvumi buvu nja buwe walala y'omu kuva agendeddeko abakomyewo ng'engalabi zisejjembe zifuuse emboona mutudde how many programs do you make bapa sentences bayina give me the facilities zowa secretariat olabe kyekkolera ate gwewunye sente bazibawa nebazibba niti wali bali kubamawulire simanyi bwe tugenda endipaketi mwekamba buli NRM tesobola kaluka science abanajja okugyogerera intellectually n'abajjawa kubanga buli tv ne radio baziwa 1 hour mandatory abenali mbalabika kakati bwe kyebakoze mafia kyekoze ereese mu katemba babizonto kakati babizonto pulezidenti yekiggukamu nga yawa abayimbi 10 billion ne bazirya nomugomola wagosomi mukagombi kakati bano pulezidenti bwazeeyo mu pulages nazitunuulira ne bakitegeera nti abayimbi sente zammwe bumuddayo gyezirya bali bazibba ne batandika okubakubako ennyimba ng'olowooza kiweewa ayiiya oluyimba singa omusajja omukwata nga yabbye embuzi n'ogisanga mu lujja ofuuza ennyumba ye kakati oluyimba lwakiweewa ate ekikufuuziza ennyumba yeki banoonyamu olupya lwe yakubye babizonto kakati kankubuuzi babizonto mwabagambye nti balowooleza mu mawanga musome red paper olwaliro akugambye the most powerful bazzukulu bakabiremu red paper tumukubireko mu ngalo kuba baagala okweraga nti bakitalo let us read red paper abazzukulu ba Museveni red paper gisome eina supplement page ziri bweziti center display how many names are there nengalabi zaabwe nezisejjembe kakati mu biseera bino kati oyo wa red paper amukozesa yooli mafia yooli nti as you deny this yakuleted kutikana akalimu konna ge basindisizza amannyo gagamba nti gakitalo have you seen the most powerful people? No, is flattering the man who is doing this is more intelligent than you. What is people kayola buyozi n'obuyola n'obubendiko ne bwogera gye byabijje eno science it is a science selection. Nti omuntu omu omukulu wempe ekitiibwa yampeereza ekifaananyi yesterday whatsapp nampeereza nga sente nyingi bwezi za dola naye nga ekifaananyi kya Museveni kiri wali ku kisenge. What does that mean? Nti the person who has this money ayina ekifaananyi kya Museveni ku kisenge. What does it mean? Gwe bw'owulira akayimba o Uganda ng'okubye essimu otegeeza ki?
must be an intelligence officer, it must be what? Nze simanyi nga nabuliko. Naye oyo akuba o Uganda oba ayogera gundi speech ya Obama oyinza okusanga nga gundi gasumba ayinza okuba ne speech ya Obama. Yes. What does it mean that I'm knowledgeable? Ezo symbols zitutegeeza. Waliwo abeerako ne Museveni ng'ayogera China oyo omutegeera nti adi manyala wani essimu zikola lwakuba nti bano babuteekako obuyimba obwo ne babuteekako nga tokategedde bwe yaboledde sakulu nali siibatta kakati oli musajja mulokole nga bakuteerako mbu abalala bagikoona abalala kwe bafiira ebyobuwemu nze nzirina endongo bagikoona endongo tutwagamanga tugenda kuona ndongo eriwa era erimu kuona n'okusuna gita okusuna gita kirala n'okuona endongo nabagambye ku makya nti okufumita ekindaazi n'okufira erindaazi tebalifumita ate oluwagi lwaki lwakabalagala kyobula bakuga nti omwavu tafumita kindaazi ekindaazi n'olindaazi byanjawulo. So you don't know this wound. Kakati nkugamba nti mafiya eno ekubye bano yo yategereddewo scientific election webakubira nti ereeta sente zino esente ku kompyuta osobola ozijjako nogimanipulating but office ebeeramu ekifaananyi kya Museveni yaani ono akutegeeza nti abalina sente zino baki banene mu gavumenti. Ekyo fe tukitegeera nti how do I find out nti nyinza okulaba ku ssimu naye ntegeera ono agwawa nti oluyimba luno lutegeeza ki before I talk to this man ono muntu wa Museveni n'ebifaananyi ebiri ku gundi byotimbye bitegeeza nti omuntu ayagala nnyo ekifaananyi eky'omuntu gwe yali asinze okukwata mu ngalo ng'amuwa respect. Ekifaananyi ekyo kiraba ti anti nakwata omutanda mu ngalo ne kanzu mwanange n'engalo sazinaaba olwale haigini kakati noono n'omulaba akuba ekifaananyi ne Museveni n'olaba alina ekifaananyi ne Muhoozi n'omanya nti the highest he can go ye tannafuna ku Museveni n'olaba ate alina ekifaananyi kya LDC omulabaawo nalina LDC oyerebweyo waakoma so n'ebifaananyi biri mu ddiiro tubitegeera nti ono alinamu ekyabikira Maria amaka amakristo oyo ng'omutegeera mukatuliki nnyo kalendaaliyo y'amaka amakristo oyo mukatuliki nnyo. We see these things n'emmotoka eriko sapuli n'emmotoka erimu akadaali naye yange yange eri mu kabugo ate kakwekeoyinza okibanga mweka owasapule batwala butwazi anti yagambye dda owasapule aba yagambye dda Katonda twala byonna byenina twala omutima okwange ate gwe wasabye dda Katonda atwale byoyina omusajja nakubba emmotoka eri mu sapule ate bakyalina kyogamba n'omutima n'oguwaayo. Kakati nkugamba nti bano abasajja bagezi okufaananya embeera eyaliwo n'ey'olwaleero nkugamba mu katabo kange kano dangerous signals before the 1980 elections. Akalulu ka 8 katandise okufaanana na kano ketugendamu nkugamba. The Electoral Commission of 1980 was appointed by Paulo Muwanga without even consulting stakeholders. Uganda was divided into 124 constituencies. However, the constituencies were not based on the population. Living in those areas as part of the norm. UPC took advantage of gerrymandering and created various constituencies in areas they were sure they had support, such as Apache North, Apache South, Apache West. Si ekikoleddwa cabinet ne batemamu obutundutundu obubajja ekitegeeza kikola mugezi bakitwala mu cabinet bonna ne babatega ne baba nga constituency bazaagala obuti yennyini owa 8 yatema constituencies Apache North Apache sibye mukoze kakati kitegeeza nti oyo abazannya mu gavumenti muli yamanyi amanyi kitegeeza ki nti abagamba Museveni ekyamutwala mu nsiko tekyaliyo kuba naye abikoze ebyebimu ni elections. Why didn't you do these things in January? Why now?
namwe mutemye obupapajjo ekitegeeza oyo mugezi nnyo ate babutemye wana wali ate okirabirawo kubanga akamaso akeerere tekakwata lwaki babitemye mu buwagizi nabano bakolanga apache north apache east apache south apache north east wano ate mu Buganda ne batuwa agapiga ganini era ne Kampala bwe bamukoze oyo nalabye nankabirwa nensekenzeko baliba oyo bakasomye bakazizuka yatula ne chamani wa fellowship ne baga tulina constituency tujagala kugisabe bagikuwa era mu Buganda zibakaabya nga ne mu kinaana mu Buganda era tezaalimu kino tekiyinza kuvaako olutalo ati kyenkubuulira nti akola ebintu bino mugezi nnyo naye ngaabikolera muki mu gavumenti nti omukazi omanya muwalawo ayagala okugobesa mukakitaawe naye yazika gomesi ye gyewakamugulira ogenda okulaba omusajja adduka n'omukazi nga gomesi yefaana omukazi negumusanga yekoga nti onsalidde magezi olabye kakati ono akola ebintu bino mugezi nnyo ti mu Uganda si bangi oyo otapire tasobola kukola ku baali mbabazi ayinza okukola akamagezi agayina tumukunde ayinza obikola akamagezi agayina batoyinza mugerageranye na bano basajja yajja buzineyobubakubanewaabwe ali bubi nnyo mu constituency 1980 you gerrymandered constituencies today you have done the same do we need yaba bakaba parliament yaba olukaaga banayogerera ddi ne sente zetunaba tunazijjawa which means titujja kutuuka ekiseera ngaomubaka wa parliament mumanyi lwaki nze kati nsanyuka tukita demystification kasi tomalamu abantu ekitiibwa nti bakabaka omanyi lwaki baweddemu ekitiibwa buli district yateekawo balinga bijanjalo waliwo batalina motoka waliwo batalina ngatto bakabaka yes abanyala nti nkubuulira nti Museveni nga tabawadde motoka n'abemmengo nabo baletewo ziriwa anti babemmengo konvoyi yamayegereko bambowa ekitegeeza naye status gyabataddemu yiye wayagala gibajjako yabafuga they are many era bwe yabawa bo gavumenti buli kabaka emuwa obukadde butaano bwomanyi oba oyina bangi oba toyina yabugaana tebuliyo tuli ku levo yemu nabali abakuuma isaabalunde ba special forces abakuuma owebusoga ba special forces abakuuma kabaka baaki special forces enjawulo tuwali eriwa if you want to demystify everything what do you do nkugaye nti Bobi Wine naye bamuyingiddemu ne Lukwago be bamukolera Lukwago tebayita mukuba mu Kampala abakuliyetinga twamu mu butale wanagenda abuzikiza kugambye ali nabo bakolera nga totegedde omusajja nagamba nti naye mwana mirundi ojjukira bulungi bwali osaawe womulujja wasangawo sente mmeka nange neewuunya gwali osaddemu nga ndi muyala mwampa ekyokulya mujje baagalwa mujje bemmanyi mujje wakitange mu bwakabaka bwe kubanga mwanjuna nze ku nsi kuno kakati ndi muyala mwampa ekyokulya mwampa ekyokunywa bannange mwanyamba mujje baagalwa mujje bemmanyi mujje wakitange mu bwakabaka gwali wadde ku Yesu amazzi nga musanze kati yagamba wamuwa bano bamanyi when to use you that's why bamanyi nnyo Kyagulanyi yabadde tasobola kuregistaringa kibiina nga this is when bwemubanga fe abalunzi benti buli wabeerayo yidi obaki obaki ez'okusala ebisolo mbeera nemundu kukuuma bisolo nendayo nensulayo mu kiraalo kubanga abasajja sawa yes this is when kakati registration of parties it would be when yiso fixes its eyes nekigenda ne mu Uganda Gazette ekibiina nekigenda Bobi Wine asaininga naye yennyini ali Bobi Wine ranga me in the morning kati nategeera lwaki yankubira essimu baali bamaze omubuulira nti pulezidenti abiguddemu ayinza okisazaamu kati ye n'ategeera kankubire omusajja ono essimu ku makya ayinza okuba olugambo nambulira nze nali mmanyi era nakoma ku kintu kimu nti congratulations kyokka nosirika era ensirika